President Kyagulanyi Ssentamu nkukkiriza kuno kuna kwayitamu kulimu ebintu bingi ebyapeninga. Abantu abamwetolodde bajja kusibibwa, bajja kukwatibwa, bajja kuttibwa. N'ebyo nena process eyo mu byayitamu mu kwewandiisa kuno kwagenzemu okwewandiisa omuyinza okuvaamu okununula Uganda. Naye Katonda ya protectinga David nalwana ne Goliath, ye Katonda y'omu agenda ku protectinga Bobi Wine omutuusa ku nsi yagala ensuubizi. One day twogera wano naye lujja kuba olunaku lumu, olunaku lujja kuba lunaku olwo, obudde bujja kuba nga weebuti oba si weebuti bagambe ku TV President Museveni afudde oba President Museveni avudde. Ensi eno gye bayita Uganda bajjajjaffe baagirimu nga balina amataka mangi n'essaawa zino amataka tebaagenda nago, baabakenderezaako kafuuti ke babaziikiramu ne baziika ne bavaawo. Era w'osanga bakamyunioni nga bagamba bannange Museveni mulungi, nze w'osanga baasi wentiiki nga bo bali bulungi. Tuola omwana yamuwagira kulimba Mambo Bado oba Beikaali nga maama we talina busobozi butuukira President Museveni, nga maama we talina busobozi butuukira muntu mugunene mu gavumenti. Yaffe bufi. Amini alina favor. Nga ye president nisa zotula ku bintu bya Amini. Era tumujuliza senga Amini akyaliwo because Amini yakolera ensi ye. Nga kyalabe mu nsi endala akiteeka mu nsi ye. Nga yeebuuza lwaki ensi eno erina kino nga zikirina. Lwaki tetulina Uganda House mu America oba mu UK n'agiteekayo because ye mukulembeza ayagala eki ensi ye. Gwali mu kututeekera. Ayinza okuba nga mudongo, ayinza okuba nga si mudongo, ayinza okuba nga mulimi, ayinza okuba essaawa zino Napoli mwana yakyusizza ensi. Essaawa zino Ukraine president we yali comedian. Sobola nga toli president wa kibiina, oli muyimbi, oyagala kujjako oyo ate n'ogenda ndi n'omuyimbira. Bw'obeera useless idiots bakukolesa bonna ebaagalira. Useful idiot ayinza okuba nga mugezi naye ng'amanyi amagezi ge bakozesa okusirwaza abalala, okuzanya parties eziyambako gavumenti enyingiriza abantu egende mu maaso. Tesha Katonda yamuwa ekisa, yamuwa favor, abantu tebamwagala. Naye favor eyo bw'eneemuvaako bw'eti buli kimu kyonna kyakoze kijja kufa. Walabako Tesha Mayanja ng'akaaba ng'ali ku TikTok akaaba okwo, kati ajja kukaaba n'ekisingawo awo. Ebyaddala abantu babatta, ebyaddala abantu bali mu kufa mu Uganda muno. Naye kati gwookera ku makya n'oyita mu bulumi bw'abantu abanyigirizibwa n'otandika obbakongoola, amaziga gaabe gonna gajja kudda ku ntumbu ezo munna baanayo, gajja kukwata n'abaana bo. Mbabuuzaako mwenna bakyekumidde ku media omuweereza we Muzeeyi Masembe, tuli Bunnamwaya division. Nyongera okubategeeza baganda bange mu mwenna abali 226 Mashallah tukomyewo DJ Jacob omutuuze mu ofiisi eno. Mungu wanaaba yagadde saa Mungu anukule dduwa zaffe akomewo. Ndowooza abantu be Bunnamwaya tabayisizza bubi. Mashallah mulaba byakozeeko. Nga weewaawo ekipande kye ekyokulawunda about yezzana tekiriiwo, polisi yakisazeewo. Agenda kumbulira ensonga lwaki kimwe yanoonyerezaako ensonga lwaki ekipande baakisazeewo. Obuzibu bwonna bwavudde ku ki? Muganda nge Ekarem Fashions nkutumiddeko, asangibwa ku Nabukeera Plaza level 2 shop number H15 H16. Mashallah mugedemu muwagire. Ali mikati mbebaza okunnambuza ekibuga ekikulu n'ennyumba ya Mungu. Omanyi ekibuga ekikulu ku dunia kuno? Kibuga ki? Kibuga kya Nabbi, kibuga ki? Ekibuga kya Nabbi bakiyita kibuga ki? Sose kubuuza bantu ompuliza mu bibuuzo. Mbadde njagala kale soko buuza ku bantu. Nkuddemu ekibuuzo. Munaatusonyiwa kitokita kyakyambala kati. Bugera ne butabukamu. Mulamusiza kubanya ne basaba bamanya bamita DJ Jacob Mutuuze. Ageeka akugezibwa Jacob Kansuenti muri bulungi nnyo. Meya wa Bunnamwaya. Meya wa Bunnamwaya alikwera ddaka atalina tabbu atazalawo atayisa muntu maaso. I respect you to the fullest. Big up on yourself. Yona gyosinzidde abali Dubai, abali Canada, abali Turkey, abali Vancouver. Tulabako kubatumira kuna amanya gamuntu genda kusima. Era tujja kutandika okujja comment eyo oba olina ekibuuzo kyonna kyosobola okubuuza kiteeka comment. Next time tujja kijjayo tukiteekewaawo tukikuddemu tukifule topic kyoyagala tugereko kyonna kyonna will be able. Mashallah okitegeera. Big up on yourself. Ekibuga kya Nabbi kibuga ki? Kibuga kya Nabbi
ekisooka nze siri musiraamu wangamba abisoma naye ebyobusiraamu binnyumira bakiyita Madiina Makka ne Madiina Madiina kye kibuga ekitukuvu ate Makka ki Makka ewali Kaaba nyumba ya kati wagenda Madiina wagenda Makka jombi agendayo siima ku bantu abakutwala nagamba eddiini yaffe omuntu eyateekamu ssente ogenda okukola umura asinga okumanya kyagenda omusasula bamuyita Mungu guno omukono wegugaba guno tegulina kumanya kati olina mwogerako nti yakuyamba era mwebaza paka kati bamuyita Sakozi Faruku big up on yourself Sakozi Faruku lwakwafe tolina genda ng'oga abantu era abantu mulina ombaga nti Sakozi Faruku yakutwala Makka ne Madiina nagenda ku nyumba ya Mungu nensaba Allah amumalire buli kimu kyalina trip yakumalako sinema olugendo lwokka milioni 5 omuntu okuteeka milioni 5 mu Uganda ya leero yaziteekamu Sakozi Faruku aba akwagala era Sakozi Faruku kyaliwo milioni 5 Sakozi Faruku big up on yourself nange omwaka ogujja nina okutwalayo omuntu Makka ne Madiina inshallah Umar ali distance nange zikyali wange kiri awo Umar amanyi n'essimu yange yarambuzizaako amanyi ne wensula gomanyi wensula ngenda kutwala Senfuma mashallah Makka ne Madiina so Madiina naku 5 Makka naku 5 abeereyo agende akufune atusabire agenda alabe ekibuga ekikakamu ekitukuvu inshallah kikakamu atole ku mubaka salamu alhamdulillah kuba omubiri gwe wegulyawo Madiina amina atukeko ku kifo nga woosaliramu obanga asalidde mu jjana direct amina ebyo byonna biri Makka biri Madiina amina kati Makka alambule nabbi we bamuzaalira alambule empuku nabbi mwe yali Isa we yagenda ku lusozi alambule museum y'obusiraamu atuukeko ku Kaaba watu tutafanya na kitiibwa kya haji Makka oba Madiina kasita otonnya wooti ku kisaawe bakuyita haji naye bakuyita haji kati ensonga ekigambo haji kitegeeza mugenyi wa Allah kyobola babbo oba ogenze kuyijja oba ogenze kuwumura bo ekigambo haji ate omukazi bamwita bali hajati okay kitegeeza mugenyi wa Allah nze nayima ndi haji kiba taito nga eno kutambulira ku bulamu bwonna era kutambulira ku bulamu bwonna kati gwe haji muzeyi okutuuka ku ekyo ekifo gwe haji muzeyi Mungu yabasazeewo gwe haji muzeyi si magezi gaffe kati gwe haji muzeyi mashallah alhamdulillah gwasinga si magezi gaffe kuba bangi abalina ssente abatasobola n'okutwalayo omuntu nga tasobola mutwalayo nga ne mu mutima gwe ekirowoozo takiriimu nakiina naye Sakozi Faruku yeekwatakwata obusente bwe butonotono bwa YouTube bwafuna naga mashallah gendako ku nyumba ya Mungu tekisinga okuba ekirungi era otuukawo wali nolanga buli kimu kikyuse n'ogendako kasozi Swafa ne Maru tekisinga okubeera ekirungi nolaba abasajja mbufe kyeyatuukabisa kajanja nolaba abasajja bagaba nga tayagala wadde omugambe mbu owaye neeyanziza nga te yakusika omukono okuwa ebyaddala amazima nga kimunyiiza nnyo okuwa n'ogaana ng'era awulira bubi nga woogaana ye essanyu lye kugaba Makka waliyo omusana kati kumpi wali ng'onaatera okukkirira ku Kaaba waliwo omusajja kuva ssaawa bw'oba seerabidde kuva ssaawa 2 ez'okumakya paka emu ey'olweggulo yagaba amazzi ag'okunywa ga bwereere nga gannyogoga agaleeta mu bimotoka n'apaakinga awo kino kiba kinaatera okuggwamu ng'aleeta ekirala buli lunaku ennaku 5 ze naliyo buli lunaku n'abaagaba ebokisi mmeka awo abagabye mangi kuva ku 2 ez'okumakya paka emu ey'olweggulo abagabye mangi
kati ye yakyewa ekyo buli lunaku. Allah amubalire. Kyekyo gisizaawo ekipande kyo. Ekyagisizawo ekipande kyange nti President Museveni adde agenda kuyitawo nga taagala okulaako ekipande kya Nuupu according ku bintu bye nawulidde. Ye ng'ebibyo kwebiri. Omanyi nze kulanga nzikiriza nti President Museveni si yabikola. Nga nze figa nti si yabikola era simuwagira. Naye mulimu abantu byawa office abatakozesa common sense abasiru mu ntegeera. President Museveni abantu byawa office okuddukanya campaign ze abamu ku bo bakozesa bubi office zaabwe. Mu mateeka mulimu amateeka gakkiriza okubeera n'ebibiina by'obufuzi bingi era kyatteeka okukkiriza okulaga interest nti n'ogenda kwesimbawo. Naye abantu ba NRM abamu bakwata office ze baabawa ne bazikozesa mu bubi. Simanyi kigendera kyabwe kyakuvumirira Museveni, simanyi kigendera kyabwe bakyakisimanyi. Naye bakutte buli kipande kya Nuupu ne balekawo ekya Wakasimu kibiina kyekyo. Akasimu aba independent. Akasimu kibawala ekibiina kikozesa FPP ekyo ne baleka aba independent ne baleka aba DP ne baleka aba NRM n'ebibiina ebirala. Ne buli kya Nuupu kyonna baakijjeewo. Si kishoweka. Si kyange nzekka. Ekipande kyange ekyolaba ekyo okubeera nga weekiri awo kyamalako $2,000,000 okuyimirako awo. Oli n'akwata n'akikwatamu n'akiyuzaamu wakati n'atambula n'agenda nga kyekimuwa emirembe era nga kyayagala. Anti bagamba nti bakolaga nti bakola nnyo. Naye ne beerabira nti nno President Museveni amanyi nti opposition gyeri. Nze kulwange mukulaba okwange nti akimanyi abantu beesimbyewo mu bifo ebyenjawulo. Kati bwe kiki ekikeera ku makya okuziyisaamu ekipande ky'omuntu nga tukimanyi tuli mu biseera bya kalulu. Sigamba nti akitimbye awantu wabi. Awantu akitimbye wali gazetted wakkiriza okubeerawo ki ekipande. N'atimbayo ekya Museveni ekyo n'akijjawo. Wano bakutte omwana wa Nuupu ng'ayuza ebipande bya Museveni baamusibye. Naye bo tolina basibira. Omwana wa Nuupu abeera mu kyalo bakiyita Lufuka Dobbi. Baamukutte ne bamusiba lwakuyuza mu kifaananyi kya President Museveni. Kyokka ebya Nuupu bwe babiyuza. Kyokka ebya Nuupu tolina gy'osobola kukola kuwabira. Ababiyuza baabambadde obukookolo nga n'emmundu bakutte emmundu. Ne bagenda nga bajja biyuza ku kimu ne babitwala paka ku CPS waliwo CPS ekizimbe kiri awo. So oba bamobilize babeera ne babiteekaawo byonna ebipande byonna bibajje biri awo. Ekigendera kyabwe ki? I think kigendera kyabwe kulaga President Museveni nti bakola. Naye nga mu mateeka campaign we zituuka tuba tulina okubisa ebipande. Mu mateeka buli muntu wa ddembe okuwagira kyayagala okuwagira. As long as tekikumalaako mirembe. Kati kwetebereza ekipande tekissa tekyogera kiri awo. Kiriko Bobi Wine ne Jacob. Tekiri mu kkubo. Kiki ekikuleetera okukijjawo? Singa kyabadde mu kkubo mbu wookitadde emmotoka teziyitawo. Era mulimu ebipande kati ebyabyo biri mu kkubo. Olaba nti Entebbe Road biri mu kkubo naye tekikkirizibwa mu mateeka. Nti ekipande kyenyi empewo eyinza okkifuba ne kijja nekikuba sayidi oba mira y'omuntu nevaako akabenje. Naye ekyange kiri beside ekkubo. Kyabadde bbali. Okitegeera. Kati be bamu ku bantu abali mu office abazikozesa obubi. Ate no tulina bangi abali mu office nga bazikozesa bubi nga yakozesa bubi office because bamuwa abakuumi bamuwa emmundu bamuwa ekitiibwa nti president advisor simanyi RDC RCC nga ye MP simanyi minister nga bakozesa bubi office zaabwe. Nze okuva wenakeera ku makya n'empandikira baminisita bonna abali mu Uganda wenakeera ku makya okukakasa nti abantu abali mu office abo tebamagaso waki bali mu office abo. Nabo wandika nga mannyonnyola ku baana abaafuna obuzibu mu COVID. Teri muntu yanyamba okuleka omuntu mukinnoomu. Naye bali abali waggulu. Awo nategeera nti tuli ku abantu abamu bali mu bifo nga tebamanyi ensonga yaki bali mu bifo ebyo. Oba bekusa bokka. Exactly. Neewuunyiza nnyo okulaba omusajja omukulu ng'akutte akambe ali mu kusala kipande ekitoogera ekitali mu kkubo naye ng'afinga comfortable. Nga waliwo n'abamukuuma. Naye ng'ate ffe abeesimbye ku opposition tetulina muntu atufandinga ssente. Okitegeera? Noweewola. Okitegeera? N'osinga ennyumba.
kuba nyingi ze batwala kwanze katika nkubira akalu ko mwako gudde kale akagwa kande kamma banja woluza abantu abakyamanje ne sadaka tebamanje byaka 5 paka si vyaginisa manje emyaka 5 ejama bega kande kamma banja so abantu bano bajjaga bategeere nti politics go bateekawo bebamuleeta nga mulimu amazima neki n'obwenkanya naye olinya mu politics amazima n'obwenkanya tegabaamu gakuvaako aba politics kyova muwula mu kitabo ekitukuvu ekya Quran kibayita Quran temulimu aya esupportinga kunoonya kalulu mu muzikiti ne mu Bible temulimu olunyiriri lukkiriza genda mu muzikiti kuba campaign aba kuguba mu church kuba campaign kyova nze sibikozesa ebyo tojja kunsanga mu muzikiti nga nsaba kalulu tojja kunsanga mu church nga nsaba kalulu tekisoboka kubanga ebifo ebyo bibiri mbiwa ekitiibwa nti bitukuvu ate mu lumbe neesinonyizayo kalulu mbaga naye sinonyizayo kalulu kwayo nawe twogera byo babikoleramu sinonyizayo nganze sigamba ngo tonoonya bibyo byeyagala nenze enzikiriza yange nintegera yange y'obwongo kulwalira mulimu ebintu nga nti ntawakanya nenga nti kisijja kikola nkufuna si because sagala kikola nti because mmanyi nti wenakikola nja kuba mpisizaamu Allah subhanahu wa ta'ala amaaso mba mpisizaamu katonda yakeera ku kutunda eggulu n'ensi amaaso kyesaagala kwange waffe mu Bayibuli ebya Kayisaali bya Kayisaali n'ebya Katonda bya Katonda bwe ntuuka mu church sitwala bya Kayisaali mu church oba bakyuziza olwakwa President Museveni adde agenda kwewandiisa even President Museveni agenda kwewandiisa yaleeta etteeka ne bayisa mu parliament erikkiriza ebibiina by'obufuzi bira okubeerawo sinze yabireeta saaliwo nga babiisa n'obbiisa nali mwana muto yali ye ne baminisita be oba ne ba MP be bwanga yakkiriza opposition ebeerewo agitweetinge kyenkanyi nga ye wayagala bamutweetinge yewandiisiza yes kikyora okutali musango kikyora ku byabaddewo tuwale kipya ekyabaddewo ekipya kyekifo kye bakyusizza ne bakiteeka Makindye Ssaabagabo wale ebyokulonda kati bagenda okutuula akakiiko by'okulonda yes bagenda okutuula kyokka kye bakyusizza ebibuuzo yabizeemu abaana bye babadde bamubuuza nze mpa saluti omuvubuka ow'emukono yayimiridde ku magulu g'abiri n'agala President Museveni abantu bazaalira ku sementi kyokka nga tulina minisita siwa galaxy oyo nga tulina minisita namba minisita mulamba multi billionaire alina sente empya n'enkadde neetalinyangu ku malwaliro ga gavumenti galambula naye bamuwa minisita takera nkumakiraga kange nendambuleko center 2 oba 3 ndabe efaanana etya bye tusindika bituuka bikola abeera mu Kampala muno nagamba leero waleero ngeragirako Makindye Ssaabagabo lunaku lumu agendeko endejje agendeko ebunamwa takikolangako kyokka minisita olunaga ensasage eya covid ojja omulala nti yali active naye kati obanga tewaliwo bintu ebyo abasibyaliko omwana oyo senga nabadde nesene nga ne miliyoniya nandi muweza akakadde because bantu batini nnyo abayimira amaaso ga President Museveni ne bamugamba amazima lwakuba ntagala kuwulira amazima naye ayagala kuwulira bulimba amatuuge gaamanyire okuwulira obulimba kyova labera afuddawo nagamba Nabbanja mukozi manya jabbi noonyerezaako jabbi mukozi ye nga Nabbanja so wagira kibiina kye naye nga ye omuntu mukozi wetwakolanga ebivulu ng'omulala ne ku mulyango ng'abeerawo nga ye nga gyenaasoloza sente mukozi ebyaddala Nabbanja I think mu baminisita be ndi proud about Nabbanja mukozi okwebaluwa yange naye yagala ogiddamu Nabbanja omuntu yeerabira kasita atuuka eri no prime minister tolina kwerabira prime minister tolina kubuusa maaso anti toli wa NRM kyoweerabira even if bw'otuuka mu buweereza nga bakwita minisita oweereza abantu bonna bwe bw'obugwaga obuli mu bantu tina obeera mu ofiisi nga oli wa Nuupu tolina kuweereza ba NRM olina obbaweereza olina obbawuliriza nze ene wange ebunamwaya waliwo omusajja addalaga okutandika essomero wa NRM naye nga nina okugenda ku ground nkebere ddala essomero lyagenda okuteekawo ddala alina emitendera ayagala bbala wange muli kumandinge bamuwe license emukkiriza okukola essomero alina emitendera wa NRM ne ku kyalo wagenda okutegeka bamanyi nti wa NRM wenatuuseeyo ku kyalo baatugamba omusajja wa NRM olaba alina wa NRM lwaki tukivuga tutyo
mu Bwarabu mulina ekigambo kye bayita akra bakita ekitege okusoma bakita akra mu kitabo ekitukuvu mulimu ekigambo akra kitegeeza soma. Bantu bangi bali mu Uganda tebaagala kusoma loolu z'abakulembeze. Bantu bangi nnyo bali mu Uganda bamanyi loolu z'abakulembeze ku ndala nnyo. Chairman wa LC3 alina obuyinza obukuwa license ekukkiriza okuteekawo essomero. Oba oli wa kibiina ki oba oli wa kibiina ki. Tolina kusosola. Chairman wa LC3 alina obuyinza obukukkiriza ofune emmundu kubanga yakolera security mu ekyo kitundu. Chairman wa LC3 alina obuyinza okutambulira mu mirimu gya gavumenti ejja oba gavumenti ya DP eriko alina obuyinza okutambulira mu mirimu egyo. Chairman wa LC3 president wajja oba minister wajja ng'ajje mu division ye alina obuyinza bumukkiriza okumuwera okaaminga. Naye abantu abalonzi tebakimanyi. Kati wakulaba ng'ozze ku kyalo ng'ogenza okwetegereza kati batugamba oli wa NRM navudde mu mmotoka ne bagamba nedda. Bw'obeera omukulembeze ng'oli mu buweereza olina okukeera ku makya okutuukiriza obuweereza obwo. Obuweereza obutali mu kusosola mawanga madiini. Olina kuweereza bonna abali mu kitundu. Era nze kyova ntuvumirira nnyo nti bagamba kino ekitundu ffe tulonda Bakatoliki. Teriyo mu kitabo ekitukuvu kigamba nti londa Omukatoliki. Tekiriimu. Katonda yali mwekkaanya nnyo ensi ng'egyetambula n'agamba nti politics ali kutuuka ekiseera n'ayawulamu amadiini n'obwakatonda n'agamba ebya Kayisaali n'ebya Katonda bya Katonda. Era mpalana nnyo ekitundu ekigamba nti ffe tulonda Abasiraamu. Tekiriyo ekyo. Ate Omusiraamu ayinza okwayagala otegeera ebiruma Abasiraamu. Muganda wange obuweereza buba buweereza. Ne society w'ogitunulira ennamba esingamu obungi y'Abasiraamu. Even if society ennamba esinga obungi baba Basiraamu. Bw'oŋŋamba nti mulimu aya mu kitabo ekitukuvu nga kikukkiriza okukwata politics omuteeke mu Busiraamu, nze ngenda kuwa akakadde. Jimpe aya egyo. Mashallah ngenda ginoonya. Osokuwira omuntu yenna omubuuze. Teriimu. Tewaliwo boogera ku politics kuyingira mu kitabo ekitukuvu ekya Quran. Taliiwo. Era wookera nfunira Omusiraamu yenna gw'omanyi amanyi ono gwe ngenda okubira Seeka. Mukubire. Be bamu be nali nabo kuwummula. Mukubire. Omumbuulize mu kitabo ekitukuvu ekya Quran mulimu aya oba mulimu muzita aya sikyo? Mukubire. Kumalo. Sa Allah kiriza akwate. Kuba saagala kwogera kintu kye siinaako bwino. Bwagana okwatanga nange nkubiro wange. Nina Sheikh nange nno wange. Nze nina Imaamu. Nina bangi nina ne Sheikh Kasimu. Mukubire ne Sheikh Kasimu. Sasa ali mu kilasi. Jukira ali Madina ali mu kusoma. Takwata. Nakubira Seeka omulala. Ino. Seeka ali mikati. Twagala anakwata gwe tunagenda naye. Ate ani chairman waffe oli atukozewo binga taliiwo. Wa alaikum salam kwa todo ogamba ota Seeka. Oli bulungi Seeka. Alhamdulillah ogamba ota Masengo. Ali mikati egamba ki muddu wa Allah. Kakati Seeka. Sande tugenda kutandika kusomesa abajjidde mu bigere. Masha Allah. Inshallah. Tusaba Allah akkirize. Amin. Essimu eno eri mu lawudi. Ndi mu kulikodinga. N'omusajja gwe bayita DJ Jacob Omutuuze. Oba omumanyi? Mumanyi sewo. Alina ekibuuzo kye kyambuuzizza nga kyetaagamu abamanyi. Naam. Mbadde nsaba akikubuuze Seeka. Seeka salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Dada oli Seeka. Yesewo. Omanyi nga nti dada oli Seeka? Bantu bangi nnyo mu Busiraamu mutolera salaamu nga toli Musiraamu n'agiddamu ng'agiwetaaweta bw'ati. Naye nga salaamu ze ngimanyi etegeeza kintu kirala temirembe gibeere gy'oli nange emirembe gibe gyendi si kyo? Taata nnina ekibuuzo kye nkubuuza.
onsingako okumanya eddiini yammwe waliwo aya mu kitabo ekitukuvu ekya Qur'an ekkiriza politics okuyingira mu busiraamu ekkiriza politics okuyingira mu busiraamu oba ewagira politics ekibuuzo okusinziira engeri gy'okibuuzizzaamu kale kati kankibuuze wendi mu kitabo ekitukuvu ekya Qur'an mulimu ekintu ekikkiriza politics okuyingira mu busiraamu oba wa mu busiraamu kubanga obukulembeze bwa mu busiraamu naye sirijja kugamba nti nina aya eri direct gye mmanyi nga yeegamba nti obusiraamu bukole politics kati wenkera kumakya nenyoga statement wendi nze gyendi ndi mukulembeze nengamba nganze Jacobo siri musajja musiraamu sikkiriza kunoonya kalulu mu muzikiti kubanga nze omuzikiti nganze ku saidi yange ngutwala ng'ekifo ekitukuvu ekyenjawulo era neŋŋamba nze nganze toli mu katuli kyoba toli wa ddiini ndala sikkiriza genda mutuufu nnyo lwaki mba mutuufu njogera statement bweti kubanga mu busiraamu ffe omuzikiti gulina amateeka agagufuga mpulira omuzikiti kye tugukoleramu kusaaliramu swala kutenderezaamu Katonda mpulira era nabbi sallallahu alayhi wasallam yatusomesa obusiraamu olaba yatuuka n'okutuziyiza okulabuze oba okulangiramu ekintu kyonna omuntu kyalonze oli abuliddwako ekintu okujja okirangira mu muzikiti nti bana ekintu kyange kimbuzeeko ani akirabyeko ng'alangira mu muzikiti tekikkirizibwa oba alina kyalonze najalaga nti bannange waliwo ki kino kye nnonze ani nnyini kyo ng'alangira muzikiti nabbi yakiziyiza ekyo so omuzikiti gwo gulina empisa zaagwo mu mbeera y'eddiini y'obusiraamu bye tukoleramu kusinzizaamu Katonda alhamdulillah neyanza nnyo taata neyanza so mu mbeera y'okunoonya obululu abantu tuba tulina kubafulumya mu muzikiti ne tubazza wabweru w'omuzikiti awukkirizibwa bulungi okwogera nabo n'okubasaba obululu amiina essebo neyanza nnyo ssebo neyanza kyenyinza okugamba ku nsonga eyo owekitiibwa ssebo neyanza nnyo ssebo seeka essebo banyi ssebo enteekateeka za October okutwala abantu mu umura ziri zitya kwali mikaati inshallah okusoma kutandika ne Sunday eno ya wiiki eno gye tulimu inshallah paka mu kaseera we tunaatambulira era tusuubira okutambula ng'ennaku z'omwezi 3 inshallah omwezi ogw'ekkumi inshallah naye nga bwe mwabadde musoma Sundays ezigenda okutandika ne Sunday eno ejja tujja kubeera mu kusoma nga mwe mwasomanga inshallah essewo kati enteekateeka ekitegeeza omuntu yenna alaba puroguramu eno essewo ng'ayagala otambulira mu kitongole kyammwe ebisale biri bitya ebisale tuli ku $1,305 ye package ya October inshallah taala era ayagala okutambula naffe tumusaba ajje mu ofiisi enateete mu Bitaala oba osobola okumuwa ku namba zaffe ozirina bulungi n'atukubirako ne tubeera nga tukwatagana inshallah yesewo watuuka ku Bitaala adda sayidi ki watuuka mu Bitaala wennyini mu Bitaala abuuze bubuuza ekizimbe okuli Bank of Africa kati watuuka ku awali Bank of Africa ate wansi mu basement w'ekizimbe ekyo wajja okusanga offices za Al-Miqat Tours and Travel Agency mashallah yesewo saa Allah akkirize amina sewo assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh bwabanga temulimu nga tekinzikiriza kujja kusaba kalulu lesizanya politics mu nyumba ya Allah Katonda simuzanya bwabanga omuntu ali wali afudde waliwo bannamwandu waliwo abaana waliwo bamaama waliwo baani abali mu kunyolwa sisobola kukwata kazina nga bannange nsaba kalulu never because manyi abantu abo tebali mu normal sense zaabwe bali mu kusiibula muntu waabwe mu bulamu obuddako agumule mirembe bali mu kuba bufaananyi senkati tuli naye senkati akola kino ate nze mbagende mu nnonde waliwo ak'obuntu we kalina okugira mu politics
waliwo n'okuswala wekulina okugira mu politics waliwo n'okukera mu kyokugamba nti nno yes politics mulimu naye nina ekintu ekiyitibwa okuswala mu mutima eri Allah oba eri Katonda. Mwana ono asigaza omulimu bw'oba ggwe nganzaani bw'oba ggwe nganze yabuze ebibuuzo mba neeraliikirira. Omwana agera kusigaza omulimu bw'aba omugezi ebibuuzo bwe wokyalenjinga President Museveni n'alaba nga tomutya akusembeza kumpi akuteekemu fiiya eyo. Nze nali nkirabyeko nze nabuuzaako President Museveni ebibuuzo byange nemugamba musajja gwe tetwakwetamwa just obuzibu bwaffe tuba tukuyetingira tuba tutegekera tuba tubala nti omunsi tujja kubeerayo obuzibu ffe tukulinako tabwandifuza emyaka gyonna gy'oyagala naye azilonga aze mu ddwaliro waliyo eddagala azilonga aze mu ddwaliro bamaama baffe bazaala bulungi azilonga aze omuntu wakeera ku makya n'awaaba omusango afuna service azilonga aze nti omuntu emirimu si gy'abantu balondemu otegeera nambuuza gwe okulya kampani gyemugaba monitor nangamba nowanda bakuwe $8,000,000 naye ku $8,000,000 gye bagamba oli yanga ntukwako 5 ku 8 nengamba President Museveni muleke sente zammwe twala sente zo sina zenzagaza $8,000,000 yes ofunako 5 nange nalina wajigaana badde siri bulungi nengamba nze nkoze kutuuka nsiri ku sente ya President Museveni kamwesonyiwe era we nategeera nti ayinza okera mu kyokkuwa ekintu mu lujjudde lw'abantu ng'akikuwadde mullo oba alina password ye gy'anyiga bunyizaga temumuwa jasoba nga bya bufuzi n'otuuka era ogeno kibanja n'otakifuna. Ono mwana yakitegeeza abadde muvumu tosaku gwe tomumanyi oyo omusajja ekisookera ddala alina format gwe beetegeeze bonna ne basale baani bonna abantu abakulu abali mu bifo balina format emu bagamba meeting ya ssaawa 5 ajja 7 nga mukooyi ng'otutubaluma ate wajja atuukira mu bakanga mwenna wabakanga ne mbeeramu ki okutya kakati jjo nga yakamala okwewandiisa entebe lulina yasanyaladde ebipande tebiriiko ebya nuupu nayegenda nayewandiisa natako mubuuza ebibuuzo ekyo kyokka kikyaba ataddewo ebeera fiya kati gwe munamawulire okuyimira ku magulu gwenaga nti munnange wayimirira abantu wooti n'ogamba eddwaliro wetu naye nga liyalete bye byo era eddwaliro lirina MP Mulamba abadde mu paliamenti ebisanja ebyo emyaka 15 n'ekizibu ekyo takitabolingangako ku floor of parliament takitabolingako ne ku TV kwabeera takyogerangako oyogerawo otyo njujukirako mu covid baatwalako bannamawulire eggulu nagenda nga Salatu wakakadde akakadde akatugamba jjukira tumaze ebbanga tetukola naye akakadde akatugamba alina omulimu gw'ayagala okutuwa tukavalinga ebyo ebintu byabwe ebibakola simanyi namunkekeera ebyo nempanika omukolo ne mubuuza naye sali otuwadde akakadde tusoose ne tukunyonyola ebizibu byaffe bye tulese Kampala nga sina kingi n'ennamba eri wano sente ezatuleese twewoze neewole tusuze mu wooteri ennaku 2 tubadde tulya tunywa tugenda maize tudde Kampala tusasule rent kati gwa kakadde oyagala katuwa tukakolemu ebintu byo tugenda sigazaaki nga sit down ne bansirisa ng'omukyalenjize era bangoba ng'omukyalenjize tebaagala abantu babakyalenjinga bangoba nga mubuuza naye akakadde k'otuwadde abo abasajja bwakutegeera nti nno osobola okuyimira mu magulu gabiri n'omugamba ekintu nga tomutya oba threati ye era tasobola kuddamu kwesembereza alina okukwesembereza alina okunoonya engeri ki gy'ayinza okukunafuyamu kyova olaba bakozesa nnyo ssente osirike era oba bakunafuye nti noono oyime n'ogamba isyo yajjaku wano Mr. House ne tumuwa ssente bakuteekamu fiya eri nga n'owonaayogera bajja kugamba oyo twamuwa ssente so efiya gye bateekamu bannayuganda naye nnyoga okujjukiza nti nensi eno giraba tekungulwa bajjajja baffe balako emirembe mingi gye tukubye emabega naffe guno omulembe tujja kuguvuunuka Allah subhanahu wa ta'ala akyanoonya omukulembeze oyo anaagatta ffenna ate atwawulemu akyamunoonya
oluusi obuma kuba kubanga waali nga kyamutwala mu process entuufu gyalina okubeeramu omukulembeze tugenda mufuna lujja kukeera ku makyalo kiwuke lunaku lujja kubeerawo eruti nga President Museveni avuddeko ku kuyinza bwa Uganda nga kuliko omuntu mulala nnyo omulala oyo omuntu agenda okubeerako ajja okutwala Uganda mu maaso. Mashallah. Jamani. Olwavudde okwewandiisa n'akubala ye yasoose ekkololo mu kisaawe bingi ebyabaddeyo oba nsooke nkuzanyira statement ya Chameleon zanya abantu bagitegeere baleme kugamba mbu Jacob byali mu kwogera bigambo bye. Oyo mulambi bane mukama mukubi mukama akube President Museveni kubanga tukoledde eggwanga birabikako abeka bansabira bwe nayigwa tewaliko kukola wansabira webalejebebere ddala kati wakati muziwa wonna President eggwanga yakwatibwa ekisa nakubira essimu nabuuza kyekyetaagisa okomaoni ebyeggwanga lya Uganda limu omumpera mugaggulo yanalira yasisa ebirwaniro n'olwensonga eyo omukwana gusinga bwonna gusangawa abala tebatwagala lwaki twekana batwagala yone obudde butuuse zenagabakyali bage nze kumanya nonda President Museveni nonda baasi bweki n'okwakadeyagaliro mu lugagagenda so tukeerengako baleke bawuzaabuzaabo bawule bizinesi n'obukulembeze waliwo balimu nga bali kuzi bizinesi naye President Museveni ali mwekwa kubanga sonola ensonga eyo buli waliwa NRM mumulabiranga ddala Scorpion Shaba yeesimbyewo efa kulina mirembe yeyo ebimu ku bigambo bya Dr. Jose Chameleon byayogedde ng'ali ku lale ya Museveni. Chameleon tomunenya era Chameleon kuva dda wa NRM Chameleon sebo yajjako independent nga yagala bwa road mayor jajja ku independent nga yagala road mayor nagera mu nopera mu makadi najja independent era ebintu ku byamuminyisa kadi because bamuyita Chameleon yekyusiza mu kitingambazi Chameleon obulamu bwe bwonna President Museveni amuyambi ne Mama Janet. Okay. Chameleon saazo nalodde mabega mitayimbwa. Naye state emprotectinze nnyo okutuuka paka wano waali. Nkufuna. Ku bintu byakoze tebina njawulo na President Museveni byakoze. So kyeki kinaga nti abantu baba ku bayinza oba balina abantu balina obuyinza balina engeri gye batwalamu amateeka mu ngalo nga bo. Okwogera ekyo kyayogedde nti nze simanyi biki agambe we yali omulwadde President Museveni yamujjanjaba ye ng'alaba nti okukwata essente ze baamuwa ennyingi n'ajjanjabibwa mu Amerika zisinga Abannayuganda bakolera obujjanjabi ne babusanga mu nsi yaabwe. Ye ng'alaba nti ye okumujjanjaba nga ye omu obulwadde n'Abannayuganda abamuwagidde okuva kulimba lwe lwasookera ddala paka waali oba obujjanjabi mu nsi yaabwe nga bwayagalira obujjanjabi abufuna ye nga kyalabamu ekyomugaso. Yali alina kola atya Chameleon tasobola kwogera mazima. Amazima gali nti yali agenda kufa bamulinyisa bulinyisa nnyonyi ne bamutwala wabweru. Kati olwo omwana yamuwagira kulimba Mambo Bado oba Bei Kali nga maama we talina busobozi butuukira President Museveni nga maama we talina busobozi butuukira muntu mugunene mu gavumenti yaffe bufi. Lwaki twagala Abannayuganda nga bafu? Kyova nze nyingira nnyo MP akera ku makya n'agula ambulance nga linga agamba nti nkwagala olwala ambulance ekutwale wa mu ddwaliro ki lirina obujjanjabi nga ye MP waalwala agenda Kenya kwa Gakani. Essente ozikwata za ambulance z'oguzi n'ogulamu n'ogamba nti ono eddwaliro lya bakazi kuzaala. Ne tumanya nti Yesu omusajja yakoze eddwaliro eryambako abakazi okuzaala obulungi. Kubanga amalwaliro ga gavumenti abakazi bazaalira ku ttaka kyekituufu
ge mazima nino labo olina ganze bana President Museveni mwagala nnyo musima nnyo bunalwala yampeza sene ngene babwe ne banzijanjaba olwo ate abali awo boyimbira abavuka ababadde abasiru nga ggwe abambadde yero basiru ngani nga ye mbadde mwe ogamba nze muze siri wa yero basiru nga ye ababadde awo abatamanyi nti mu ddwaliro mulago bwogenda nga accident eya barabadde kwibaga bagambe mujjeeko omugulu oba mujjeeko omukono ye order eri eyo ekiri mawaliro kubba organiziza abantu bye batujjako babiteekawa babiziika babyokya kolera abantu bwe bakujjako okugulu ate bagenda kuwaane nga kumenyize waliwo okugulu ne kumenyeka emirundi 3 nga mutuufu basa okukola nokuddawo naye okuba nga tebatono nnyo tebalina na budde bukumalirako nga ggwe omunnansi bagabagambe mutemeko ninga okugulu basa okukola nekuddawo ninga option gye balina nga bo abasawo mutemeko osigale nga tolina musajja gwe gwali eyo agayalira mukazi nga ali lubuto n'agenda ku sikaani yekka n'agenda okuzala ng'ali yekka bw'olikera ku makya mukazi ono omusanga alina kidini emu wenenyanga wekka bakazi bannyo mu Uganda bababbyeko kidini naddala bye basala obusazi ng'alina kidini egyo akyezuula ng'amaze okulwala bulwadde bwa nsigo n'azuula nti bulijjo alina ensigo egyo endala baagigiramu mu ddwaliro Uganda yaffe gye tulimu bizinesi zitambula bannyinaffe kati nnaku zino bakukwata nebakufunisa nebakuteekamu eggi ly'omuntu gw'otamanyi n'owetikka olubuto emyezi 9 nga buli mwezi bakusasula kakadde kamu mu myezi 9 ng'olina miliyoni zo 9 n'ozaala omwana n'ogenda bakusala ne bamugjamu tolina musindika balina kukusala busazi naye weebuuze bakuba California tebakukkiriza kubeerawo na muntu biri mu Uganda wano bitambula mwebiri tebakukkiriza kujja na muntu ojja ne bakusikaana nagamba omubiri gwo mulungi nnyo tugera kusasula oweetikka olubuto lw'omuntu tebakubulira muntu ki mbune yazaala abalongo watu yakola simanyi nenkubulya ebiri mu Uganda we yazaala abalongo eyo simanyi nze nkubulya byemmanyi mu Uganda era ne yali Uganda wano system eri mu Uganda eziri Mexico's cartel zyatuuka mu Uganda muno abaana baffe bagenda mu campus babateeka mu bigroup n'avaayo ng'omwana musiyazi watavaayo musiyazi avaayo nga malaaya omwana n'agenda ku campus nga n'okwebaka n'abasajja 5 yayingira mu kigroup n'agenda mu kende buwala bwawe mu Dubai nate Museveni yabagambye lwaki mugenda eyo ne babakozesa owakadaama nga wano Uganda waliwo emirimu because mulalu mirimu ki egiri mu Uganda wano yewe yagambye mirimu ki nanti bamulimba olaba omuntu tamanyi naye olaba n'omuntu tamanyi kitongole ky'amasannyalaze nti kyasuusa erinnya olaba n'ategeera tete emirimu giri mu Uganda wabula ku TV nga tamanyi kigambo nga tamanyi kitongole ky'amasannyalaze oba kyakyuka oba tekikyukanga ninga mwe mukulembeze waffe overseer w'ensi yaffe yabadde akudalira bannyinaffe abali ku kyeyeeyo President 7 emyaka gyatuuseeko mikoowu Katonda yamuwa ekitone oba yamuwa omubiri okusobola okujjukira byonna byayiseemu kizibu nnyo okusanga omusajja w'emyaka gye asobola okujjukira byonna byayiseemu naye akooye ge mazima era wosanga bakamiliyoni nga bagamba bannange Museveni mulungi nze wosanga baasi wentiiki nga bo bali bulungi nti wanaagwamu ekidumu sajja kukubira bannamawulire bajje bamutwale wabweru akubire President Museveni gaye munnange ndi bubi yagambye agitiikira kyova olaba nti industry yaffe egudde because abatuukira President Museveni bamugamba bintu biri individual beyagaliza bokka individual bebekulwa mwasente z'okugula kamera eyamba ye yali eyambyeko omuntu ky'omulala gwe wagagamero kamera bapangisa mpangisa naye siri wagagamero esente yazijjawo egyazigula bwa Museveni bwe bapangisa esente ziragawa mu nsawo ye eyaani bebekulu kati wokaira ku makino gantu kamiliyoni yagera kulonda baasi kuba n'abantu basiru n'ababadde bayambadde yero bonna basiru nga ye nti kamiliyoni ku bintu byayimbidde Uganda wano ye muyimbi akyasinza okuyimba mu bitundu bya Uganda ebingi
buli nsonda ya Uganda agiyimbiddemu agituuseemu. Buli nsonda ya Africa ensi ez'amaanyi aziyimbiddemu azituuseemu. Ye teyeegomba. Mu myaka 40 tulina ekisaawe ky'ennyonyi kimu. N'ekisaawe ky'ennyonyi kimu oba okkawooti olaba ng'agenda okugwa mu ntaana. Nogomaye muno ogwa wooti n'owulira nga egundi edudumira weeti. Tulinamu n'egundi ebinnyanya. Ennyonyi yakkanga mulimu ebinnyanya weebiti. Kiseekyentebe. Ensi yaffe era tuli ba endorsers ba chameleon tobanenya because for them bamenya mmere ya leero tebakyatambulira mu reality. Batambulira mu bulimba. Tebakyatambulira mu mazima. Nina tomunenya because sawa zino buli muntu afa kugenda mu nsawo ye. Anti yagamba yeesibye nnyo ku bantu. Mbwe abantu bano beyeesibyeko tebamwagala kawagire Museveni amwagala. Mutuufu. Era inagenda gye bakwagala. Nina Museveni tamwagala. Kubanga senga Museveni amwagala yandibadde akola eddwaliro. Ne bamujanjabira ndano buti kulinnya ennyonyi. Awo nkufunye. Museveni tamwagala. Kubanga senga adda amwagala. Ngayagala Kamilio yantetezeza endongo n'ebeera n'amateeka. Just Museveni amukozesa bukozesa mutunda eri abantu kubanga Kamilio alina numbers alina eddoboozi. Music we ya crossing over abantu bamuwuliriza. Kati yerimba nga nti Museveni amwagala. Obanga agamba Museveni amwagala kale amuwemu obuyinza afugemu. Oba amwagala. Amuwemu just afugemu. Tutegende amwagala. Kamilio ni Museveni tamwagalangako. Tali mwagala. Just amukozesa bukozesa nga akozesa ba advisor nga akozesa simanyi ba RDC nga akozesa simanyi ba minister. Is just a puppet okutuukiriza ebirooto bya President Museveni. Just a puppet. What? Idiot. Yes. Allen Skin finally. Yalangiridde ayingidde NRM. Sewuunya. Atoti. Sewuunya. Allen Skin anoonya protection okuva mu government. Ayina bafango no. Ayinoonya protection okuva mu government. Ayina ebibi bingi. Nagamba mu Uganda wano Allen Skin yaddira Dr. Jose Chameleon okuba na references mu bayimbi ennyingi. Asinga Kenzo ayimbidde ebbanga eddene. Asingidde Wiz ebbanga eddene. Emisango ku poliisi okwo. Kati Allen Skin yanoonya protection okuva mu state. Okay. Nti muyimbi waffe niwakera ku makya n'aggala oluguudo byakola Makindye bitobiraba. N'abeera mu kitala wakati ng'ebitala bitadde naye nga yeetoloza emmotoka wati mu bitala wakati. Ensi neekuba enduulu ne basanyuka naye nga ali mu bitala wakati w'ebiti. Ali mu kwetoloza mmotoka. Mwene mumukubira enduulu bannange eyoyo omubi naye ng'amenya mateeka. Tunaakera mu ky'okutereeza ensi yaffe ng'abantu abali mu buyinza baprotectinga bamenya amateeka. Nakera ku makya n'akuba omuntu namumukubira engalo Allen Skin wakabiyo waffe fangoni. Nosanga n'omunamawulire mulamba ali kuli aprotectinga ekibi. Ensi yaffe beeragawa. Wawo omwana yakafa. Omwana mu bigambo bye. Polisi saagala ennoonyi. Mu bigambo by'omwana agamba mbu baamukubira ku fangoni. Omwana n'abeera yabadde waka ennaku nga 3 yafudde. Omufu tafa. Omufu tafa. Omuntu teyeefiirira. Omuntu teyeefiirira. Okay. Essaawa zino olaba byonna ebituuka ku famire ya Chameleon mbiraba. Birina ki ensonga bituukawo. Olaba Allen Skin. Katonda muwadde favor. Gyawa ba Daniel, gyawa ba Samsoni, gyawa ba Jacobo, gyawa ba Noah, gyawa buli muntu yenna ali mu Bayibuli ow'erinnya gwe boogerako. Naye Katonda wakuwa favor omulaba. Aba amanyi kyogenda okukola. Kyogenda ogikozesa amaba akimanyi. Nina akuleka n'akuwa muwaazi. Because yakuwa wire y'okutegeera. Wire y'okutegeera ewe tagikozesa. Favor weekuviirako weetewe papa ng'otandika okusasula buli kimu kyonna. Chwakola ng'olina favor eyo. Nkikuddire? Favor. Katonda yajiwa abantu bangi nnyo mu Bayibuli omwo. Yajiwako Peter n'amwegana emirundi egyo. N'ajiwako Noah n'amutuma n'agaana. N'addukira ku mazzi. Ku mazzi ne gakyankalanya okumanya nti yayogera. N'agamba ennyanja ekyankalanya amazzi.
abantu nabaga bannange nze buzibu wamuna nzija kulya ate ennyanja ejja kukola ki ne bamukwata ne bamukasuka ekinnyanya ekimumira ye kennyini n'atuma ekinnyanya nekikola ki nekimumira n'ategeera ensobi ye ewiiri y'okutegeera eri gye nkugambye ensobi ye Nuwa yagitegeera afukamira ku mavivi ge n'avuga Mukama Katonda nsobezza manyi mbadde mugyemu mbadde nsaba ompeeyo chance emu ekinnyanya kyakola ki kyamuwandula ng'ategedde ensobi ye yewiira Katonda gye yatuwa ey'okutegeera ensobi zaffe ng'abantu bamulya mmere olwo ng'abantu tulowooza nnyo tusinga okutegeera okusinga eyakera mu ky'okutunda eggulu n'ensi kitegeera alla eyakera mu ky'okutunda eggulu n'ensi teyeebaka bwe tukoma okutegeera ate ye aba yategedde dda ekyo kirema abantu nti feva tesookedde ku ffe esookedde ku bantu bangi nnyo abadde mu migigi egy'enjawulo Amini alina feva nga ye pulezidenti nisazo tutwala ku bintu bya Amini era tumujuliza senga Amini akyaliwo because Amini yakolera ensi ye nga kyalabe mu nsi endala akiteeka mu nsi ye nga yeebuuza lwaki ensi eno erina kino nga zikirina lwaki tetulina Uganda House mu America oba mu UK n'agiteekayo because ye mukulembeze ayagala eki ensi ye gwali mu kututeekerateekera ayinza okuba nga mudongo ayinza okuba nga si mudongo ayinza okuba nga mulimi ayinza okuba essaawa zino Napoli mwana yakyusizza ensi essaawa zino Ukraine president we yali comedian bakazanyinkirizi Katonda bwakuwanga feva omuyambanga nnyo akuwe n'amagezi agafumintiriza kati Alinskin byakola alina feva ye kyova nawakola ensobi abantu bagira banga nsobi because ali mu budde bwe abembale bamugaye tasala abantu bamanga nti kati ab'Ekampala basomuga tasala kale bw'abanga yakoze ensobi ng'agitegedde amateeka gasobola omukwatako bo poliisi emunoonya yakoze statement weyabadde tewabaddewo poliisi awo omanyi amagye agabeerawo weyabadde tewabaddewo poliisi nomagye maki gakoleraani ati ngamba ne baba bakunoonya Uganda oba oyina bakukwatirawo we bati cucu bw'oba oyina reference n'amagye gasobola okukuteeka kini yawulize anti omwogezi wa poliisi yagamba bali mu munoonya asiriwaze mmwe abatategeera kyokka tebamanyi gy'abeera simanyi naye kimanyi bamanyi kati nkere ku makyangamba nti omuzeeyi alina emmundu olabe batamanyi oyobeera ku mmundu bakwanguya gwe nkere bukezi ku makyangamba nti omuzeeyi bannange muzeeyi alina emmundu esukka mu 10 oba ebisosonkolo by'amasasi oba ebisosonkolo olabe bwe batakunoonya bamanyi naye tebibalya kubanga mu nsi badesign nga mulimu abantu bayita collateral damages abalina okufa ngentukutuko yabe tejja nga tenaakutuuka naye just nga abantu bebabase mu collateral damages oba ngamba nnyo Munnayuganda olwana nnyo obutabeera mu collateral damage okufa okulya okutategeerekeka wadde ffenafena entuuko zaffe tutuukira ne tufa but waliwo okwesombera okufa n'onoonya okufa n'olumba okufa n'osoomooza okufa kufa tebamusoomooza era kufa tebamuzanyisa era kufa tebamuyisaamu mu maaso kufa asigala kufa nze naawe tujja mutomerako lumu buli kitonde ekisa Allah subhanahu wa ta'ala watukishanaga tujja kubuvaawo nemba nfa ntya omukagwange guba gukomyawo oyinza okuba nga ossa wano nga nange nzisa ogwange ne gukuuma nga gwokyassa ogwange ne gugaana ate Dr. Niko tewamulabye okusala amaloodi bamutaddeyo ku sande naye ng'omanyi byakoze kusalamba n'abaana waliwo abaana b'okagodo bali mu kukaaba wayabadde abajjanja b'enziku sinanze kuzokka akoze ebirungi n'akola n'ebibi baka mu Buganda bagamba twogera birungi byereere naye abayimbi baaganya ogenda omuziika because naye byabadde abakola naye tebijjiri abadde tabajjanjaba bwe tugera mu details waliwo omuyimbi mulwadde yali mulwadde wa siriimu naye ng'atumayo omu ku bantu be abalamu abakozesa erinnya lye nebamugyako omusaayi nebamulaga ti mulamu kati gwagamba nziragizi nekebeza date ogiraba estampo yeeyo genda mu ddwaliro tonawabolebera akutwale bagenda bakkebere n'ogenda nowayamanya baleeta kola stampo zifaanagana olaba ddwaliro ne bakkebedde nange bankebedde ndi mulamu naawe oli mulamu naye nga ye mulwadde akozesa linnya lya muntu mulala
era ng'eddwaliro eryo lisajja kwogera liri awo lya muntu omumanyi yadde ku mulamu bwenzi ne beegatta omwana n'afuna obulwadde ng'onaabumusize muyimbi n'abukawo nakyo. You understand? Kati yensi gye tulimu bw'ofuna feva osabanga nnyo Katonda akuyambe mu feva eyo akuwa omwoyo gw'okutegeera gw'okutambulireko. Alienskin ebbanga lyamaze mu Kampala wano abadde alaba ebintu ebimu tasobola. Abayimbi ng'olina omuzimu gw'okuyimba okwerabiza. N'agamba kabaka w'okuyimba bamuyita Sitaani. Ye kabaka w'okuyimba ye muyimbi yekka yali akubyeko oluyimba ne lukyankalanya Katonda n'agwa mukwano ne Katonda n'abeera gwakubiri wa Katonda. Mu kubeera mu gwakubiri wa Katonda yalowooza nti kamaze Katonda ye yalina obeera Katonda. Yalina okubeera Katonda because akola ekintu Katonda kyatakolaki kyatakola n'ate Katonda yakimuwa yagaba talenti ya buli kkala. Ye n'alowooza nti asinga Katonda kolaki ku malala ge n'obutamanya n'obutajjukira n'obutalaba bintu Katonda byakoze yayagezako omujja mu buyinza. Yeyo omuyimbi ng'ayina ku hit abeera n'amalala aba tajjukira gy'avudde ne byalabyeko mu industry aba takyabijjukira aba mu momenti ye Sitaani oli. So Sitaani wafunza omwoyo gw'omuntu amwerabiza buli kakica kinanyina kakabi kayiseemu. Era njongera okujjukiza muganda wange mu bulamu bw'ensi bw'oba feva ogifunye gikwate ng'akalira because buli nnaku buli nsaawa waliwo asabirira ogifuna. Waliwo omwana ayimbye ennyimba 2 bwekyangandaka kuyimba tekuliko limba libafuusa hiti ne Katonda gwakuyadde oyimba yimba ebyo bitategerekeka Katonda akuyambe n'akuteekako blessings n'ofuna ate abantu beyayisaamu omukisa ate n'obakuba. Family n'afuna obwenkanya tesobola. Lwaki tesobola? Family y'omwana Kalamajja afuna obwenkanya. Taata oba yaddeyo na Iraq naye nyayo nagambye omuntu tafa. One day one time abantu bonna bosse bali kulumirira nga feva yevuddewo. Oyitegera obulumi bw'okufa. Gaddafi yali takwatibwako. Ne Gaddafi yategeera obulumi bwa Allah ng'akuvuddemu. Allah aba akuvuddemu n'oleeta otya nga Allah akuvuddemu aba akuvuddemu. Abatakuddamu kuwa feva ndala. Muntu omu gwe yawa feva ewange mu kitabo ekitukuvu bamuyita Samson. Samson yasobya kubanga tunamugamba togeza nga noyogeranga amaanyi go gye gava. Samson olwokubanga nti omukazi yali amwagala nnyo nayogera amaanyi ge gye gava. Ne bamuggyako amaaso ne bamusalako enviiri n'anafuwa. Mukadde akasembayo n'ajjukira nti nasobya nagamba Mukama nyamba onziza amaanyi gange mukadde kano ntuukize omulimu guwampa okutondebwa ku nsi nfe ne bano abantu bewatonda okufa nabo. Kano n'agamuddiza era yafa nabo. So omwoyo w'okutegeera oyo akujjukiza nnyo ng'otandise okukola ensobi n'ogamba wano ntomedde kaneddemu kanzireko emabega kansabe Katonda mu bibi bye nkoze kumperekera mu bulamu bwange bireme kukwata bazzukulu bange bireme kukwata abaana bange. Yes boss. Istasha alina ekibiina ye president ate namulabye ali ku mukolo gwa NRM emirundi 2 ali mu kukooka ekibiina kisuddewo. Omanyi twali wane nkugamba nti Stasha kansuwe nti ekibiina kye yakoze si kyakuwuddisa Bannayuganda. Ojjukira nga nkigamba ekituufu nengamba Stasha kansuubire ekibiina kye yakoze si kyakuseketereza Bannayuganda abafunye ebizibu ku mulembe gwa Museveni. Bw'obeera useless idiots bakukolesa bonna ebaagalira. Useful idiot ayinza okuba nga mugezi naye ng'amanyi amagezi ge bakozesa okusirwaza abalala okuzanya parts eziyambako gavumenti enyigiriza abantu egende mu maaso.
Kasita Mayanja nga ye bemu ku bantu abo bakozesa okuwuddisa abantu abalala. Tusobola kuba nti oli pulezidenti wa kibiina, oli muyimbi, oyagala kujjako oyo ate n'ogenda ndi n'omuyimbira. Oli pulezidenti wa kibiina n'otuuka ekiseera n'ogamba sigera kwesimba n'ofuna omuntu omulala neyesimbawo. Ate omuntu gw'ofunye omulala gweyesimbayo abadde ku kaadi ya NRM bagimumma n'asala n'ajja ewuwo. Kwegamba ng'olabira ddala nti Katemba Stasha Katonda yamuwa ekisa, yamuwa feva, abantu tebamwagala. Naye feva eyo bw'eneemuvaako bw'eti buli kimu kyonna kyakoze kijja kufa. Nkubuulira feva Katonda akuwa time. Katonda akuwa time, buli kimu n'akikuwa time. Naye sente zikwerabiza nti waliwo feva ekutambulirako. Feva eyo bw'eneekuvaako ogenda kulyawa. Walako Stasha Mayanja ng'akaaba ng'ali ku TikTok akaaba okwo. Kati ajja kukaaba n'ekisinga waawo. Ajja kukaaba n'ekisinga waawo. Abantu bali mu kufa ebyaddala. Abantu bali mu batta ebyaddala. Abantu bali mu kuwambibwa ebyaddala. Ebyaddala abantu babawamba. Ebyaddala abantu babatta. Ebyaddala abantu bali mu kufa mu Uganda muno. Naye kati gwookera ku makya n'oyita mu bulumi bw'abantu abanyigirizibwa n'otandika obbakongoola. Amaziga gaabe gonna gajja kudda ku ntumbu ezo mu nabaanayo, gajja kukwata n'abaana bo. Senga Stasha yakera ku makya nze ndi muyimbi, siri politician, ansasula gwe genda naye muyimbire. Awo simwinaako ttabu nga Kabila sitamwinaako ttabu. N'atayingira politics. Naye waga nti oli politician muyimbi, wakoze ekibiina ky'ebyobufuzi kulwanyisa gw'ogenda okuyimbira. Gwe president mu kibiina kino ate gwagenda n'oyimbira ono, tunategeera nti ekibiina kye wakola tekikolera oli. Nga candidate wammwe lwere tumanya abadde wa nga candidate wammwe abadde akola emikono ng'agiyitirako President Museveni n'ajja n'agibeerako. N'agenda mu kaadi eya NRM ne bagimumma nga bali batalina busobozi obwo. Gwe n'omukwata nti yeesimbye ku tiketi ya kibiina. Yese ne muzijjeewo ezo period entini nnyo eyo $2 million ag'okuwaayo. N'ekitebe kyakolebwa weekiri awo. Sente zivuddewo mangu ago ng'obadde Canada okuba kyeyo. Zivuddewo amangu ago sente ezikoze ebintu ku speed. Ku speed. Bwe kibiina kirina ba funders kyaliyo. Babanga mukyala musiraamu muŋŋambe ebintu nga ntudde ku kamera. Allah subhanahu wa ta'ala tebamuzanyisa. Allah subhanahu wa ta'ala tebamuzanyisa. Allah si wa muzannyo. Allah si wa katemba. Allah si wa nsimbi. Allah tebamunonyezaamu nsimbi. Allah tebamunonyezaamu feemu, tebamunonyezaamu bujogoye, tebamuteeka mu comedy. Allah subhanahu wa ta'ala awo ekitiibwa atiika kubanga yentandikawo y'ensi era yenkomerero y'ensi. Kati obanga ogenda ku musaalo ng'osala 5 sinze Allah kujajinga but manya ogwo musaalo gw'otuddeko ne gw'osaalira oba gw'osaba tasinika manyi tebamuzannyirako, tebamuteeka mu katemba, tebamufuula kyabugagga. Allah waalikira ku makya n'ayasimula. Stasha Mayanja ajja kuwulira omwasi gwa Allah kye gutegeeza. Ekitegeeza nti kwe badde mutuufu mugamba kati gwe osazeewo okufuula aba opposition abasirusiru. Oli eri ogamba oli wa opposition ate oli mu kuyimbira gw'ovuganya. Kyeki kyengugamba. Oyambadde akakaaya, oli mu tuswaza ffe abasiraamu, tunamanga aga abasiraamu twefuula. Kyeki kyengugambye. Allah mugumiikiriza because yatonda ensi na buli kimu kyonna ekigirimu. Akuwa obudde nga bukya ne buziba. Naye Allah wayasimula oba n'atandika okukola ebikolwa bye bitwala buli kimu ky'okoze ng'okozesa erinnya lye ng'olimba. Nkikuddiramu? Allah waatandika okusasuza buli kimu kyonna ky'okozesa erinnya lye ng'olimba nga ne sigida w'ogiina ku bigere mu kyenyi byonna ng'obikoze ng'ogiina. Bw'atandika okusasula buli kimu ky'okola ng'olimbira mu linnya lye kigenda. N'oba ofudde abaana ne bakisikira byonna bigenda.
Allah tebamusinikira ku mannyo, tebamuzannyisa, tebamufula kya bugagga, tebamufula kya maguzi. Bw'ogamba nti oli mukyala Muisiraamu mukkiriza, yasembeza yasalawo ogamba tukansinze Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tok amazambi ag'ensi ogeewalanga. Kyova naganze sigenda so agera musikiti n'ensaala wadde manyi okusaala. Kisobola kwanga obukwakkulizo bw'essaala eyo Bw'esswala bukulu nnyo bw'otasobola kuteekinga nti for granted. Kati weekuba mu mutima bw'obanga oli mu katemba nagwe Sitesha Mayanja omukyala yagendako ne Mekka ne Madiina nodda mu katemba okuzannyira mu bulumi bw'abantu, okuŋoŋŋoola obulumi bw'abantu, okuyisaamu amaaso obulumi bw'abantu. Allah bw'alikeera ku makya n'ayatula n'ayogera ojja kuwulira nti ayogera. Allah yatuuka ekiseera n'ava mu musajja gwe bayita owa Libya Gaddafi. Ng'omanyi Gaddafi ebintu byali akoledde abantu nga musajja musiraamu ayagala obusiraamu, ayagala Africa ye uniting. Naye yatuuka ekiseera n'aga nti gwono musajja nakozesa obusiraamu okulimbalimba ensi. Nga byokola olaga nti oli musiraamu naye byokola emabega w'obusiraamu si byagala. Kati kankulage nti no njogera. Yafiira mu trench mu trench y'omwala gye yafiira. Nga kaana ke kamusse. Saddam Hussein abantu bonna bwe yali ayogera Iraq nga bawulira. Because yaliko ekisa kya Allah subhanahu wa ta'ala nga wayogera Iraq ewulira. Naye Allah we yagamba nti ebyokola ne famire ebyokola byonna mu linnya lyange beebi. Saddam Hussein bamujja mu mpuku. Era enfaye ogimanyi. Sinonje. Nkwadde basiraamu abeerimbise mu busiraamu naye ng'emabega waabwe batulugunya abantu naye nga balaga basiraamu. Allah waayogera ensi yonna ewulira nti yayitandise okwogera. Kati Allah wanaakeera ku makya okwogera buli musiraamu yenna akozesa obusiraamu nodda ku kituuti oli musajja sheeka imaamu naye nga byokola mabega w'ekituuti ekyo bivumirira Allah bw'anaayogera ensi ejja kuwulira ate ojja kuswala. Sitesha bw'abanga byakola katemba Allah wanaatandika okwogera ensi ejja kuwulira nti Sitesha Allah yatandise okwogera omulaga nti byonna byokoze okuva mu buyimba nga nkulaba nkusiriikiridde nkuwadde obudde weetereze weekube mu mutima. Ffe tulina omusiraamu ene waffe gye tuli yeesimbyewo musajja musiraamu nnyo naye agenda mu Bukatuliki ng'ateekako omudaali. Yes wava mu Katuliki n'agenda muzikiti ng'omudaali aguggyako aguteeka oba aguteeka munda. Weera agenda okwesimba yanoonya bamuyitaani ono omusajja asa akyaliwo Bishop oba biki n'amukwata ku mukono n'amugamba ogera kubeera mukulembeze mulungi. Nze sibikola because manyi Allah tebamusinikira ku mannyo, Allah tebamuteeka mu byabufuzi. Tokozesanga ekintu ekiyitibwa eddiini ng'onoonya kalulu. Tokozesanga ekintu ekiyitibwa Bayibuli ng'onoonya kalulu. Senfuma nja kujjukira yali Bishop ani owa Bishop eyakwata ku muntu ku mukono ntomogera linnya Bishop yali ani? Bishop yani ya Bishop yani buza mama ajjamu kubulya kuba mama Katuliki ajjamu kubulya otegera ajja n'agamba bannange basiraamu nsaba munnonde ndega kifo w'ekiti ffenna tuli basiraamu kwangu basiraamu tugamba ali musi makulu musirimu wava musiraamu n'aleeta omudaali bannange nsaba Abakatuliki munnonde ne musajja agatta amadiini kyova olaba ndi musiraamu ayambadde n'omudaali Mungu amusaasire. Era namugambye musiraamu
swala ko ku Qur'an atera okuziikako yes ne mukalulu akanoonyeza mu kuziika ati waba atera okuziikako kati nno badde njagala message eno egende gyali taso agiwulira olunaku webale baziika atunuleko wansi awo alabe bagenda otteeka munne ategeere edduniya kati mu kuziika olwolumu unasangibwa nga ndi mu kifo kyekimu nga waali olunaku twali tuziika omwana wa Nuupu wali kyali waffe registry yafiira omwana we wa Nuupu omulambo guli mu ddiiro awo n'akwata akazindaalo bannange nsaba bululu nsaba kunnonda sagala mbeere ng'ono eyabeere ng'agamba nze eyabeepaatikako yagera ebigambo bingi nnyo nkufuna bwe bampa akazindaalo agamba bannange esinoonya kalulu mu kufiirwa maama yeetika olubuto emyezi 9 ali wali waliwo obuntu bekalina okujjira mu bantu nokekatu kikino kya buntu singa nze aluzinze omwana oyo nandibadde mpulira ntya waliwo ekintu ekiyitibwa eddiini weerina okukujjira nogamba kanfune ensonyi kuba eddiini gye nzikiririzaamu gye nasoma oba gye nazaalibwamu kambere n'ensonyi ezo kati musiraamu yonna gy'oli oba mukatuliki oba oli mulokole oba oli omupolitesa yonna whatever case it is bw'ogendanga mu bya Kayisaali biba bya Kayisaali era mu bya Kayisaali ebyo tebikwerabiza nti waliwo omutonzi akebera ki mitima akebera ki kyogenda okukola n'enja akebera n'eki kyogenda okukola ng'otuse mu ntebe eyo tozanyisanga Katonda era siteesa mugamba byonna bikole Katonda siteesa wanaatandika okwogera ojja kakasa nti nno ayogera tumalize ne principle tumwanize olunaku lwa leero tugera mwaniriza enateete ali mu kitundu kyaffe Makindye Ssaabagabo baze kuwandiisa naye egundi bagimuganye Katwe bamuganye Entebbe Road ekifo kiri ku kkubo bamuganye ebintu bingi n'ekyo tubadde tukisuubira president yayiseewa si ku Entebbe Road yayiseewo kati lwaki owaffe baagala bamuyise eri mu nsiko because President Museveni ali ku Fountain of Honour Fountain of Honour eyo kyeyogera ensi erina kiwulira because buyinza nkufuna amateeka gamuwa obuyinza okugamba nti n'oyo yavuwala n'ayavuwala amateeka gamugamba oyo gaggawala n'agaggawala President Museveni ekayasooga nti ofa ne bakutta gaggawala n'ogaggawala asookera mu akyo okujja ng'oli journalist mbwe yamubuziza ebibuuzo ngakala kuva olunaku lwa leero njagala obeere munnamawulire wange wa ofisi yange omusala kwa $15,000 nekiba bakuwe n'emmotoka bakusasule n'ennyumba nekiba n'otandika obikola n'otandika obifuna nga omugenzi we yabifunanga naye ebyo bibeerawo mu bukulembeze nti avuganya atuutingibwa bubi naye mu kutuutinga obubi okwo kwayitamu kwe kumuleetera okubeera n'obuwangizi eri abantu nti teriyo muntu mu Bayibuli eyafuna obuwanguzi mu mirembe Yesu yali ajja mu bulamu bw'ensi bazaalibwa mu kiraalo ky'ente ekiraalo ky'ente bamuyitani Kadino Wamala Emmanuel yamukwatako waati namugamba ogenda kufuga musiraamu alina sapuli ogenda kufuga najja mu basheeki baimaamu namugamba namukwatako namusomera edduwa naye ng'ate mu busiraamu bagamba wokeera ku makya noyambala oba n'ogenda mu ddiini endala olina okunaaba emirundi 7 alina n'okuddamu n'atoola shahada alina okuddamu okutala simanyi bagitoola kubanga n'omuddala akyagulina gugu akyatambula nagwo musiraamu atambula nagwo akalu kamufukidde akalulu bino bya biseera bino akalu kamufukidde akalulu nze kulaalirira akalu tekajja kuntuusaawo alina okuddamu n'atoola shahada akalu tekajja kuntuusaawo kuzanyira ku ala nakufula naye kati waba aliwo ati mu bakatuliki ayambala mu basiraamu asaala Friday ate muzikiti ebeerayo eddiini yatugamba saala Friday yokka bwe muzikiti abeerayo era muzikiti bwatuuka nze afuuka emboozi siwagidde busiraamu siri musajja ayagala busiraamu ndi musajja tayagala busiraamu ndi musajja avuula obusiraamu ndi musajja ebigambo bya seeka ono bwe tukubidde kyetaaga tubifuwadingire ku oyo tubemusindikira ategere olaba kugamba
Swaitani ekintu ekigudde tokirangira mu muzikiti kate okubiramu campaign Swaitani ngekwambise era yagina ekwerabiza obutuufu bw'ekintu yetagadwa ya ruhuya kyotambuliramu. yetagadwa ya ruhuya oyo. Swaitani ngekwambise ekwerabiza Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam emukwerabiza. Swaitani ngekwambise ekwerabiza ebikolwa byolina okutambula ng'omusajja omusiraamu. Swaitani ngekwambise esa okukwasa omwana omuto oyinza okukwasa omwana wo ng'eba ekwambise. Kikinaga Katonda akuwa movement bina Katonda akuwadde omukanosa osaba nnyo Allah subhanahu wa ta'ala akuyambe olime kukolera mu nsobi oddeeka okome ojje ku mulimu kubanga mu process eyo waliwo abantu abafa ng'avudde waka muna ebbaawo munange afudde bodaboda emukubye mukazi omunange anasala no bodaboda nemukuba mu process eyo Katonda akuyambe akuzzeeko olabe kuba nabo ng'omulamu. So bwe tudda ku kiri kye mbadde nkugamba mu Bayibuli teriyo omuntu yatuuka ku buwanguzi ku silver plate n'omuntu gwe bayita Yesu nze gwe nzikiririzaamu saidi yeno gwe muyita Nabbi Isa. Nabbi Isa yazaalibwa mu kiralo ky'ente. Nze nzikiriza ewaffe batugamba mwana waani wa Katonda mmwe mumutwalanga mutume yaji nabbi wa Katonda ffe waffe tumutwala nga omwana wa Katonda. Ekitabo ekitukuvu kya Kurani kikimwogerako nti ye mutumu atafanga. Ffe waffe tugamba yafa nakolaki n'azuukira. Naye okutuuka ku buwanguzi obwo bwonna yazaalibwa mu kiraalo kya nte, yalibwamu olukwe, yakomererwa, yali mwana wa mwavu, yazaalibwa embeerera. Ewaffe yazaalibwa ki? Embeerera. Kakati sina yekka bw'ogenda ku musajja gwe bayita Jacob mu Bayibuli yabba emikisa gya Esawu n'ava mu kubba emikisa gya Esawu. Ye musajja yekka mu Bayibuli era amizeeko ne Katonda ekigu. Mu kumegga ne Katonda ekigu namugamba sebasajja kuta Katonda blessinze, Katonda yamublessinga n'amuta era n'avaamu ensi gye bayita Isirayiri. Oyo Yakobo sina yekka bw'ogenda musajja kyawuyinza okukuwa David tata we yazaala abaana bangi n'okuŋŋaana maama David yafa ng'ate tata we amwagala nnyo nga bwe wamulaba amujjukiza maama we yamukuliranga ku nsiko ng'alunda ndiga naye mu bisolo ebyo yakusanga ng'amalubu n'asanga ng'empologoma ng'alina okulwana n'ebyo ebintu. Kumbe byali bimutegekategeka olunaku alituuka okulaba Goliath nga tamutya. Kubanga omuntu ayimirira n'agamba empologoma nange nagitta teyo kyatasobola kweŋŋanga. Taata we yamutwala ku ddundiro alunde naye nga tamanyi nti ali mu kutegeka. David abeera n'omutima ogusobola okuŋŋanga ekintu kyonna era we yavaayo eyo yafuuka kabaka naye tebyali byangu. Kwali kusoomoozebwa nakubeera ng'alina envuumuulo n'ejjinja lyeyakkiririzaamu nti ejjinja lino lyenkutte olaba litta empologoma litta amalubo nsuubira ejjinja lino lijja kukera makya litta omuntu ono. Mu kukkiriza okwo era lyamubegga. Kati Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu mu kukkiriza kuno kwonna kwayitamu kulimu ebintu bingi ebyapeninga. Abantu abamu etulodde bajja kusibibwa, bajja kukwatibwa, bajja kuttibwa, okwewandiisa ajja kuyita mu kusoomozebwa okw'enjawulo. Naye byonna ena process eyo mu byayitamu mu kwewandiisa kuno kwagenzemu okwewandiisa omuyinza okuvaamu okununula Uganda. Mashallah. Naye ate enateeta ekiro poliisi yakubye abantu ababaddewo emigga egiri serious. Byonna bikolebwa, byonna babikola, byonna bikolebwa mu gavumenti eri mu kufa. Gavumenti eneetera okuva oba gavumenti efudde ekola ebintu bingi nnyo ebyekisiru. Gavumenti efudde yekuba abantu, gavumenti efudde yetakola service eri abantu, gavumenti efudde yeyebikkiriza ebibi n'ebifuula ebirungi, gavumenti efudde yeeyo ekeera ku makya
okuva ku bannansi nekulira abantu abali abantu mu abali mu buyinza buyinza. kati tekyewuunyisa naye katonda ya protectinga David nalwana ne Goliath ye katonda y'omu agenda ku protectinga Bobi Wine omutuusa ku nsi yagala ensuubizi. Ewantu we batugamba mbu kkubo ndijjukirawo President Museveni yakolawo lyo teryali kkubo. A fountain of honor. Ekatwe wali. A fountain of honor. Kyekiganyi principle teekawo. Fountain of honor. Ye waddembe okukola ekifo kyonna kyayagala. Yes. Tuba tugenda leetawo obulabe. Bw'oba nga wayita mu COVID yakusomesa ekintu ekiyitibwa obuyinza. COVID yakusomesa ekintu ekiyitibwa okusevinga. COVID yakusomesa ekintu ekiyitibwa emmere. COVID yakusomesa ekintu ekiyitibwa sukaali. COVID yakusomesa ekintu ekiyitibwa obulamu. COVID yakusomesa ekintu ekiyitibwa okufa. Ebintu byonna bye njogedde COVID yabituyisaamu ne tutegeera obuyinza kyeki. Nti President Museveni agamba ebeera ng'erina okuteekebwa mu ki? Mu nkola. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti bannange ndeese kawumpuli gwe bayita COVID mu nsi yammwe. Mulina okukeera ku makya okwewa distance. Nga n'omukazi oba okedde ku makya nga mukazi oyo amufunye bamusibira eri gwe n'obeera n'oba ng'omwagala nnyo otya nga tosobola kubeera naye ku buliri bwe bumu. Era n'okumuziika bamuziika bamusabise tosobola mukubako na liiso luvannyuma. Bamuziika bamaze omufuuyira eddagala ate kusiiga balamu. COVID nga n'oba ng'olina ssente mu akawunti nga zikugulira emmere nyine ng'obeera ogiwulira ogirya tewooma. Kati COVID gwe twayitamu yakuyigiza ekintu ekiyitibwa fountain of honor nti erina obuyinza. Omusajja yajjayo minzaani n'agireeta ku TV n'aleeta kiro y'akawunga n'agamba akawunga kano osobola kukalyamu emirundi 6 n'engaga katonda ye waatudde akozesa biliyoni 1 buli nnaku. Nefa atulaga kiro ngeri gye tulina ogitemaatema. Okitegeera? Ye waatudde mu State House mwali mulimu buli kika ky'emmere kyonna kyayagala okulya. Ye waatudde asobola okutumya emmere South Africa n'ejja ku nnyonyi naye gwe yamuteeka mu buyinza awo nga tosobola ng'agamba akawunga kano katemeetememu olyeko wano olyeko ne wano olyeko ne wano ojja kumala. Era ye muntu omu yadda mugamba nti COVID oba yakusanga ng'oli mwavu ogenda kwavuwala nnyo. Bwe yakusanga ng'oli mugagga ogenda kugaggawala. Era twabalaba mu COVID abaavu bayavuwala. N'oyitawo ng'abantu wakalu n'osangawo enkya ng'aliwo flat oga ne muntu kyonna azimba flat mu kiseera lya COVID. Sente yaziggyeewo. Ninka statement ava president nagamba COVID abakosanze nga teweetegekedde. Bw'oba oli mwavu ojja kubeera mwavu. Bw'oba oli mugagga ojja kugaggawala. Kikyakulaga obuyinza bwa president. Nti obuyinza bwa president ensi ne bweba ng'eguddemu Masisi gwe wasooka okujja mu nsi. Ye 01 w'ensi gwe wasooka okuprotectinga. Ne baddako famire ye. Kati bano ab'ennono ne baddako awo. Ayira akawete bwetambula. Kyovula ntugamba nnyo nga ggwe omuntu yenna gy'oli. Va nnyo, kola nnyo. Abaana bo baleme kubeera collateral damage y'ensi. Abaana baleme kubeera abafiirira ensi. Abafiira mu bintu bye batamanyi. N'ebino byonna tubiraba. Biteekateeka Bobi Wine okubeera president ow'enkya oba biteekateeka Uganda okulisiivinga omukulembeze oyo ataaweeko mu mirimu banyankole bokka. Oyo ataatunuulire kusanyusa bagwira ddaani bannansi. Oyo ataakwatenga baminisita be bajjanjabi b'omuwabweru w'ensi. Abannansi bafiire mu nsi yaabwe nga tebalina ddagala. Uganda eri mu kweyobola. One day twogera wano naye tujja kuba olunaku lumu. Olunaku lujja kuba lunaku olwo. Obudde bujja kuba nga weebuti oba si weebuti. Bagambe ku TV President Museveni afudde oba President Museveni avuddeko. Naye Katonda akyanoonya muntu oyo. Akyaguluminga. Era nkuwadde nnyo example ya David. David omusajja yali mu buyinza yali Katonda amwagala nnyo.
yali muntu nga Katonda amwagala nnyo n'amuteeka ku ntebe ey'okubeera kabaka naye yamugamba togenda olutalo lw'ogenda mugenda dduwangula naye mulumala odduwangula temujjayo wadde n'ekintu wadde n'ekyo mubirekengayo olwokuba nti yali kabaka alina feva ali mu biseera bye ne yeerabira eddoboozi lya Katonda yabijjayo n'abiri n'agamba onyoomye kale kantegeke n'atandika okutegeka David taata we n'amusosolanga taata we n'amusindika genda olunde embuzi genda olunde endiga mu kugenda eyo David yasangayo ebisolo eby'enjawulo mu kugenda eyo David yasangayo empologoma ng'alwana nazo obutalya mbuzi zaata kubanga wakomangayo waka ng'embuzi teziwera nga taata guba musango giba miggo kati nga alina okumakinga sure nti nno ekisolo kyonna tekikwata ku mbuzi za taata we kumbe Katonda ayisa David eyo okumufuula kabaka amuyise eyo amusanze Goliath nga talina mu mutima gwa kumutya nze obulamu bwange ngenda ne mbutunuulira obulamu bwange bwadde kyamagero gye ndi ku myaka 8 nali street kid 8 years nali street kid awo Kampala Road nga ndya mu kasasiro 8 years nga na mama ne taata nga taata wange si mwavu nga alina ssente kubanga yali accountant mu Direct Corporation Direct Corporation ogimanyi sente zaaliwo naye nga mama wange yagaana omulabirira because yagaana omuzalamu omwana owokubiri Katonda n'akozesa effujjo lyonna mama nangoba ewaka mukungoba ewaka ne nfuuka street kid mu kufuuka street kid okwo bantu bangi nnyo abaavangako saavaako era olunaku lwange naye ngenda okwetta lwava ku mulema omulema nesaza kati akyaliwo bwe namusanga ng'asaba obutwa nabusuula naye nva mbugula makere ekivulu ng'ensi entami naye nga bw'obanga abantu abanzaala tebanjagala kati ani agenda okunjagala awo natandika okwagala nnyo ekintu ekiyitibwa obulamu bwange teriyo mbeera teriyo kigambo kya muntu kisobola kummenyamenya kubanga gye mpise mu bizibu tolabangako muntu kusiba mukampiringisa n'ogenda mu kinabe n'osanga mulenzi munno bali musiyaga waliwo kyayeko mulenzi munno bamusiyaga era nsaba Allah kinkingiriza bibyali ekampiringisa tobangako ku street awo omuntu najja n'akwata mulenzi munno ng'olaba kyali kikutuuseeko wali oliddeko mu kasasiro wali osuzeeko mu mpewo nga tolina kyakwebika nga tolina kyakwebika oli ku street kati ebyo byonna Katonda yabimpisaamu nga ntegekategeka okufuuka Jacob ow'enjawulo nsobola okutegeera omuntu atalina mmere wekiwulikika nsobola okutegeera omuntu atalina school fees wekiwulikika nsobola okutegeera omuntu ali mu mbeera embi wekiwulikika because ndi mwana wa ghetto ndi mwana eyekuzizza Katonda gwagulumize teriyo kigambo kyosobola kuŋŋamba kubanga nvaako mangu mu kuvaako mangu mba mpulira obusungu nga nti naye omuntu ono ambuuli nga nvuma amanyi gye mpise amanyi entalo ze nnwanya okutuukana nowentuuse era kyova nti ate njagala nnyo okugirayo omuntu karakita yange entuufu ekibi kyange ekituufu ekyakolera mu ghetto wekifaanana nentukale nga Mukama Katonda yannyamba ekibi ekyo nenkyejjamu kaneme kireeta nfundikira ŋŋamba yenna gy'oli mu bulamu bw'ensi bwe tulimu obulamu kyamagero leero wooli enkya toliiwo ebintu by'ensi tebikumalangamu ensi eno gye bayita Uganda bajjajjaffe baagirimu nga balina amataka mangi n'essaawa zino amataka tebaagenda nago baabakenderezaako kafuuti ke babaziikiramu ne baziika ne bavaawo kati ettaka gy'olina essaawa zino emyaka 10 oba 2 gye kubeera ya muntu mulala emmotoka gy'ovuga essaawa zino omwaka 5 oba 3 ojja kubeera sigiri oba ekintu ekirala ennyumba gy'otwala ng'ekyakabi emyaka egijja mu maaso tejja kubeera nnyumba yakabi so eby'oku nsi tebikumalaamu nga tuteesaba Katonda tuwa omukulembeze oyo atasoosere mawanga atasoosere madiini naffe twekweko mu mitima ogambe byenkola ddala kulwalira birungi byenkola kulwa Katonda birungi byenkola ddala ekitabo ekitukuvu kye bayita Quran oba Bible bikikirizaamu beera omutuuze oyo asobola okukwasa Uganda eri Katonda
kyoyagaliza omwana wo okubeera nakyo kyagaliza n'omwana wa neighbor Amen. kikkatako okubuuza neighbor wasuze bulungi omwana waki tasoma bw'oba tasoma kizibu ki ekiganyi osobola nga ssente nkwata ye 5 kyensobodde twala omwana asome kubanga omwana Qur'an egamba akla bakita akla omwana watasoma oba wotasoma oba oza ensi yo emabega ayisalutiyo tusinkane omulundi omulala mubeere bulungi mweraba